Mbadde ono ku dduuka nindaba owa poliisi ojolongo nampita nangamba mpa ku kitabo ne kalaamu. Abadde wali ng'atudde ng'akaaba ne mutwalira gundi kitabo ne kalaamu nangamba wandike namba zino. Nenziwandika nagamba kinantukako kyonna okuba ku namba zino. Ne mbuuza zaani nangamba za baganda bange. Kati kwe kudda wano ku dduuka ne ngamba bakasoma bange nti ono musajja mpadde namba eno. Ayi kalina kyagenda okukola. Kange ne ngamba ani osi. Kati mbadde ntambula ngenda kugamba osi. Kwe kuwulira amasasi nga gakola ki. Kuva ku makya wabaddewo entalo between Ojolong wa FFU ne Mr. Opito, which is Corporal, and we tried to resolve their problems with the OC station. We tried to talk with them, and the matter got finished. Twabimaliza ne badda ne babeera nga buli omu akola mirimu gye, naye Opito Ojolong yali awo wabweru nga akaaba. Ono akubye amasasi amannya ye Ojolong Ben, ono ngali ku ddaala lya constable, era oluvanyuma lw'okuba munne amasasi Opito Alex naye amaze neyetunuzaamu emmundu neyetta. Okunoonyereza ku nsonga eno kutandise, abakugu okuva ku kitebe ekitwala poliisi y'e Bunnamwaya wano e Katwe, Kampala Metropolitan South basobodde okutuuka ku ground